Tambuza vidiyo omuvubuka oyo yattiddwa. Omuvubuka oyo ndowooza mubadde mumumanyi. Obunkenke bukyeyongeddewo munnange wakati w'omuyimbi munnange ate Alien Skin kw'ossa na bino munnange ate ebiri mu kutambula ku mwana mulenzi ono munnange eyafudde muyite munnange ate Uganda Top Dancer esayidi eno. Byentuuse nabyo okubeera nga nkutegeezaako kw'ossa ate n'omuyimbi munnange ate Pallaso ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bamite Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansooke nkutegeeze waliwo munnange ebiri actually mu kutambula akatambi akagenze mu maaso nga katambula. Wenkoledde vidiyo eno nga munnange bikyagenda mu maaso okutambula ku mwana mulenzi ono muyite munnange ate Uganda Top Dancer. Tambuza vidiyo omuvubuka oyo yattiddwa. Omuvubuka oyo ndowooza mubadde mumumanyi. Bamuyita Uganda Top Dancer abadde azina. Abadde mukwano gwa Alien Skin era abadde atera okugenda ngayo wa Alien Skin n'ekyewuunyisa bambi ate bwe wavudde abaamusse. Omuvubuka oyo baamukubye bubi nnyo naye lwaki mutwalira amateeka mu ngalo? Obulamu tebugulwa. Obulamu tebabutundayo sipeeya nti ogenda genda ogula obulamu bwa munno obuzzeewo. Bannaye twalibadde twegendereze tuba tulwana ne bannaffe tubale nti nabo obulamu bakyabwagala. Yoyo omuvubuka baamuse. Tambuza vidiyo etuuke ku buli muntu kale mufune ku kisa bannange. Lwaki mukuba bannammwe okubatuusa ku ekyo? Omuvubuka ono bambi abadde yeenoonyeza ssente ng'akola ne kontenti we ng'atambula n'ekizindaala abadde asula yekka bamuzaala mbaale. Tambuza vidiyo n'abeewaabwe basobole otegeera nti ono omuvubuka yafudde. Tambuza vidiyo abeewaabwe basobole otegeera nti omuvubuka yafudde era abeera mu ndeeba. Sharinga vidiyo paka kuwulira bubi. Tambuza vidiyo omuvubuka oyo bamuyita Uganda Top Dancer abadde TikTok era yenanyini akawunti eyo gy'olabaawo. Tambuza vidiyo sharinga vidiyo paka kuwulira bubi. Kibi nnyo yakafa afudde kiro. Tambuza vidiyo. Bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama. Tulabye n'obulumi obutagenda kugwa kino kitalumye era kitalo baana battu. Alien Skin bino byokola abaana b'abannammwe mulowooza bigenda komaddi. Poliisi mwefudde nti temuyina kye mulaba Alien Skin byakola kati abaana babiri bakafiira mu mikono gya Alien Skin. Bakafiira mu mikono gya Alien Skin abaana aba babiri. Mwefudde nti temulaba. Alien Skin ono mwana abadde alina kitaawe ne nnyina. Wano mukuba abantu temufaayo. Mubakuba misana mubakuba we mwagalidde. Poliisi etunula tebigikwatako. Kati omwana afudde abadde Top Dancer abadde bamanyi Top Dancer afudde. Poliisi eraga tefaayo. Teyina ne kye yakoze okufunira mwana ono bwenkanya. Byebyo ebikyagenda mu maaso okutambula kw'ossa n'okwogeza abamu obwama. Byonna gye binagwera ffe weetuli okubeera nga tukutegeeza munnange ati ebinaaba bisingawo esayidi awo. Katusabe omwoyo Katonda aguwumuze munnange ate mirembe naye nga si mawulire munnange ate malungi nakamu. Ku sayidi y'emu Alien Skin abadde ne baggaayi bano actually abalenzi bano bawembulemo nga boogezako okulaba balina obuntu bwabwe munnange ate bwe bakola awo. Kakati nno akantu kano kabadde akoze kalina engeri gye katabuddemu munnange ate omuyimbi Alien Skin. Yonna gye biggweredde actually akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu. Naye Yoyo nno Alien Skin engeri gy'abadde agoyingamu munnange ate crazy mu katambi esayidi awo akabadde kafuuse ettabbu. Ku sayidi y'emu wabaddewo ko n'akatambi aka Pallaso nga nkongeddeyoko nako kabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok wali wabula saawundi ebadde
ku vidiyo eno yeeyo nno ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok mu ddoboozi lya Pallaso. Katobokola omusango tugumalirawo oli mugongo olina mamizi boy sendi mafia sokimana banika diva style buli style ngipewa icyuma cya stilo n'abakuba amavuba twe tugambayo wano teri akambayo ate bakicara bewu wose mukayo inakoga cyarira nasaba ya dumayo Katobokola omusango tugumalirawo oli mugongo olina mamizi boy sendi mafia sokimana banika diva style buli style ngipewa icyuma cya stilo n'abakuba amavuba twe tugambayo wano teri akambayo ate bakicara bewu wose mukayo inakoga cyarira nasaba ya dumayo Yoyo nno omuyimbi Munangate Pallaso. Leero bwenti Munangate bwe mucekinzeko kakasa nti nno osubscribinga gwe kasitobera ng'omaze ebisigadde byonna bitulekere.